Uganda tulabyeyo Kayima ngagamba nti weegindi eri waliwo nono gwe bakakwata ne ssente Mawanda naye nga mwana tulinya lyaffe lya Baganda era lya muziro naye talina jjajjaawe n'omugwa ayinza kugamba waliyo ne Kaweesi twamala kumanya nga afudde nti awo munnange Kaweesi wadde musajja ali wante eriyo bannabbanja nga mukazi munyolo naye nolowooza nti wambogo era kuno yabadde kuba twakyogeranya ntukireekaanya yazze n'emugulu ssebo wakayira neffe tumanyi fenga bazzukulu ba Kayira tukkiriza nti eriyo bazzukulu ba Kayira abali e Bunyoro eriyo abantu ne weewuunye osobola okwewuunya Henry Muganwa Kajura musajja Muganda naye abantu basobola omugoba nti ye Munyoro ate ne basenza mayanja bireebwe ate ye nga mulumuki yewe eggwanga liri naye bagamba nti Muganwa Kajura oyo si Muganda naye nga Kajura yakulira Bunyoro naye nga Muganda kati ate bano bamayanja abakulira eno betulabanga Abaganda ate nga beeri kyova olaba bo bakolera bali ekyo kyegambe nti asooka alina linnya naye nga weeri owookubiri muko kubanga erwanira ebuko ekuuka ejjembe owookusatu bo bali bamutuuma n'erinnya bamuyitandya nabo atunula ng'engeri yokka gy'asobola okubaawo ng'akyalya nabo n'asurvivinga kubanga avuma Buganda kati Abaganda ne baba n'ekizibu ne tubasoliniye nti buli atukoze ekibi tugamba nti gayita ku kibi ne gakola ki ne gaseka bw'osanga bbi mu butiko ng'oyola wano ettaka ng'obikka ku bbi nga bw'okuula obutiko obusigaddewo nga bweyongerayo so bannaffe ekyo tebakikola kiri ekyaffe balina okufuba okulaba ng'ono bbi avaawo kiri kyatuvaamu ekyaffe nti nze muzi Omuganda ddala omusajja atulangira nti ffe ng'Abaganda anti Abaganda baali self-styled baali self-motivated ng'okuba Omuganda kyokka otulanga nti Omuganda takola ekyo tulina obuwangwa waffe obutali buwandiike ninga tubugoberera okufa Omuganda takola ekyo nga weebulirira lwekyo Omuganda yabanga wansonyi kati bano betulina bakagwa ensonyi okutambula emisana nga betulowooza nti bajja kutambula nabali awo waleeta obuki bano betulina batambula buta emisana bo ne bagamba nti atunula gw'oswala bo tebakyaswala baswaza buswaza kati abo betubanga betulina tuteekwa kuddayo ku nnono nina abantu b'ensiro nk'okwegomba Abawarabu bo tebakulinaako buzibu gwe basobye bajja kusalako omutwe ng'ensi eraba waaliwo akeedimo ke bayitanga namba 8 beekalakaasa wano kakulirwa Agustino Kamya ne beekalakaasa wano nga bagaana okugula mu bidduuka g'abayindi naye tebakulinangako buzibu Kimbowa Sewanda gye yakulabanga wano n'oyingira mu dduuka ly'omuyindi paateero wali n'ogulawo byoguze nze n'enfuluma n'enkugoberera n'olinnya takisi wali n'eŋŋamba bali nti oyo abalize bayogera nga kigambo kimu abalize takisi n'ogirinnya ng'egenda Masaka bano ne bakutunuulira teri akunyega yadde okukuba oli ne baduuka mu nnyende Masaka n'ova mu takisi ali mu takisi n'agamba nti oyo abalize kyekigambo ekyo kati bakugamba kati baabe mu nnyendo ne bakugoberera n'oyambuka waggulu ekayirikiti gy'osula ne buziba ekiro n'olaba oba onookyenkya ng'olaba ku njuba yaawo baali style up bw'otulyamu olukwe naye tebaali style up mu gavumenti twala gavumenti eno eriwo olwaleero omusango gw'okulya mu nsi olukwe kinoozaako ki omusango gw'okulya mu nsi olukwe ekibonerezo kyagwo ki olwaleero wano nga bakukutte ne bagamba nti Kimbowa ne Sewanda gye baalidde mu nsi olukwe kyekiddako kalabba kati bali obanenyaki buli atulyamu olukwe bwe tutaakola ekyo kubanga era ndaba ono Nsamba ono Bwanika ono Lumu ono Kaziwebashi ono kati abo tulina ebibonerezo byabwe we tuli wano bwe banaddayo mu 2026 bwe banaddayo mu 2026 eri abalonzi ng'abo tubalika nga kikanga n'abalala naye omu ku bano bw'anadda nkigamba ne Bobi Wine Bobi Wine ateekwa otteeka amaanyi gonna n'okuwagira abalina amaanyi gonna ku bantu bonna abaliddemu NUP olukwe operation bano basajja butakomawo Bobi Wine olwaliro alina obululu ababaka 57 mu parliament senga mu parliament ejjanga Basewanda gibayingidde mu parliament Bobi Wine anaaba n'ababaka 10
naye nga bano abana abamuvuruze bwe bati nga mu palamenti mwebali ajja kuba talina kyakoze. Bano singa banaddayo. Naye singa palamenti ejja edda ng'alina ababaka 100 ana kurimu nga bano bonna bafudde mu palamenti bazzeeyo ajja kubanga atambula agira bugiza ati kubanga bannayuganda bajja kumanya nti Bobi Wine takoonwako. Akana kalenzi kajja ne kayimba olimba nga ndi ku university awo. Oyo Bobi tako takoonwako. Akasajja kayitirivu. So kati bwe tumala okumanya nti buli atulyamu olukwe tasobola kuddamu kulaba ku bukulembeze bwonna. N'oba chairman bwero siwanu nga bwali bwesimbako tagenda kubuwangula. Tujja kuwona emisegeje. Nabya abalonzi be Makindi balina omubaka gwe bafuumudde ku mukolo. Bamugambye tewasayininga. Ala nisewanyana. Aha, buli atasayininga. Kasita abalonzi bakola ekyo. Bo bekoze mboko omulimu. Ne mugamba honorable obaddewo naye nedda. Tokwata kazindalo kafe tewasayininga. Tusonyiwe. Ekyo kyo kitumala kuba kati ffe tetujja kuba ibonerezo gavumenti byewa kuba ffe tetulina buyinza tetulina kalabba ate n'akalabba bagenda okukuteekako etteeka ligamba omulamuzi alina okumala okusalira kati ffe tetulina balamuzi Buganda terina balamuzi tetulina kimala bwe tudda wano oli naafa ne tumukudaalira kitumala nagambye abantu wano nga bagamba naye bannange Sewanda gy'oli musajja muzibu nga naye bannange mwabamu nze omanyi kankubule mwami Kimbowa nze siwuliriza muntu kwanukula nsooka nempuliriza by'oyogedde nembikubiriza nembyekubaganyaako nendyoka nkwanukula bwe kiba kyetaagisiza waliwo bateetaga kwanukula abo si baanukula kati abasinga bajja wano ne bandaba nali ku nankani ya kwezi n'oligundi omulala bagamba nenjogera kutambale muli ne balyoka bajja ne bampalalira ne bambukira nga bwe baayagala naye tebaawuliriza wabula bajja buzi na kigenderwa kyakukola ki kyakwanukula tuteeka okuba n'ensonga lwaki abantu bano tubaboola mukwano gwange Ssekabanja yanziramu naye ye mugamba nga muntu nga tusisinga mwemanyi ku personal level mukwano gwange ddala namugamba ekigambo kimu omanyi Ssekabanja anyumirwa nnyo obusezi era ganti Sewanda gimusezi naye Ssekabanja ye musezi kuba yesiba essanja n'atusera namugamba nti muzeeyi Ssekabanja weesibye essanja ne mujjawo ebisanja naye tulina ebintu ebyo ekisanja kino bwe kirivaamu ebirungi bannayuganda ne bakkiriza nti muvuddemu ebirungi tugenda kunoonya wonna wooli tukuwa omudaali naye bwe kirivaamu ebibi ne muvaamu amaziga nga gano genda banga abaana baffe babasiba enkya neggula batalina misango balala bafudde bakoze batya Ssekabanja ne booli bawafa nga bakuziika ebuwungu tugenda kujja ebuwungu tuziikuleyo omulambo gwo tuguwe empeera ate nebyomugache kabyadda kuba tekyali 2.7 2.5 tukuwe empeera era empeera tujja kugimuwa tujja kumuwa empeera mujagenda kubijjabi muyinza okubanga mwansooka okufanibwa nedda ssebo bino bye twogera si byaffe nze nkola ebintu nga jjajjange yabirekawo tubibuulira abaana n'abaana ne tubagamba babuulire abaana baabwe mu maka g'abawansolo mu kirooto kya meeja ng'aloose ekirooto yagamba bawansolo banne nti ekirooto ky'abawansolo mukibuulire abaana n'abaana babuulire abaana nti bye twogerako olwaleero ne bwe birituuka nga baali boogera ku bwetwaze bw'abawansolo nti ne bwe bulituuka nga ffe tetuliiwo abaana baffe abali baawo balitujjukira nga bajaguza obuwanguzi bwabwe ne batwogerako nga bajjajja abo babakola ki abaaliwo abazirwana. Barack Obama yakulembera Amerika naye ng'omusajja eyatandika okuba n'ekirooto ekyobukulembeze bwa Amerika baali bamuyita Frederick Douglass. Ye yakola speech ye ku lunaku lwa 14 July nga bamuyise yali muddu naye nga yakulira abaddu nga abazungu bamusuumusizaamu era nga mu biseera by'abaddu yatuukawo era nga alina n'akazindaalo akoogera bw'akwata omuzindaalo gw'okwogerako kubanga aweereddwa omukisa omanyi abaddu b'e Uganda bazibu nnyo bwe bamuwa obwa caki mu kkomera ate afuba nnyo okulaba nti abasiba balala tebatoloka naye nga naye mukibe kola y'abazungu bakwasanga bajjajjaffe bakiifu. Frederick Douglass bwe baamuwa akazindaalo
yakola speech bagita what to a slave is 4th of July. Gweteka momo mundo ginonye what to a slave is 4th of July. Nti eriyo muddu okujaguza obwetwaze bw'aba America obwanya July kitegeeza ki? Oyo ye musajja yatandika okulowooza nti abaddugavu balijja ne bakulemberako. Eyaddako Martin Luther King. Naye naye tiyalaba ku Obama. Ekiseera kyatuuka Obama n'afuuka president. Era Obama tayinza kwerabira basajja aba babiri. Ne Harris Kamala kati ng'agenda okujja okufuuka president wa America eriyo omukyala gwe balowoozaako eyatandika bino. Mwami Ssewandaggye. Kati sofe bino betwogera ku baseka banja. Baleke kulowooza nti fe physically fe tugenda okubibatuusaako. Naye mirembe egiriddawo. Cromwell mwogerako nnyo bwe yalajjawo obwakabaka bwa Bungereza. Abaaliwo baali balala nnyo. Yabujjawo n'abukola ebikolobero. Cromwell n'afa n'okumuzika ne bamukola ki? Ne bamuziika. Obwakabaka bwa Bungereza bwagenda okuddawo nga bangi kubalaba ku Cromwell baafa. Naye bakwata Cromwell owiza. Bakwata Cromwell. Ne bamuziikula mu ntaana gye yali. Ne bamutuuza mu ntebe. Ne bamuteerawo ne balooyazi. N'abalamuzi ne batuula n'abalamu ng'oli Cromwell Kawanga. Ne bawozesa Cromwell. Omulamuzi n'akasingisa omusango. N'akawa ekibonezo kya Kawanika Kalaba. Era Cromwell ne bamuwanika ku kaki? Naye nga yafadde. Nga bawanika bugumba bwa Cromwell era bwalabikako. Kati bino abo tubagamba bamanye. Ffe tetwogera ku bagenzi kubanga tubawalana nedda. Twogera ku bantu bano nga twagala okubategeeza nti ebikolobero bye baatukola bisobola okudda byali tebisanyusa. Mu butuufu njagala otunulire mukwano gwange Tamale mirundi kojja wange. Kabaka ojjukira lyalabikako eri Obuganda wakati abaana bwe bamubikambu Kabaka yafudde yakoze eki? Kabaka yagenda okulabika eri si luno lwasoma ekiwandiiko olwo lwasooka lwe yagenda e Kenya. Kabaka agenda okulabikako eri Obuganda nga obulwadde bwali bumuluma nnyo nga tasobola na kussa ng'omukka abaka mubake. Ne bamukuba ekifaananyi ku Bukedde. Tamale mirundi nga tamanyi na kumanya nti ennaku ze ziweddeyo. Yakwata olupapula lw'amawulire bw'ati yalina kasuku ono eyabadde anvuma ng'ali naye bw'ati n'aseka nnyo nagati olaba empologoma yafuuse emmese. Naye gwe oyinza okugamba bano nti empologoma yafuuse emmese. Kati vuba twayogedde bwogezi nti tuli basanyufu kubanga ekyo kimutuuseeko n'anyiiga. Naye gwe oyinza okwogera ku mpologoma y'abanno. Empologoma y'abanno nti yafuuse emmese. Awo yasukkamu. Naye abamu batunulya bw'otyo n'oseka n'obirekaawo. Mwami Ssewandaggye, okujja kwa munnabyabufuzi gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu mayengo g'ebyobufuzi bya Uganda bye bireese abasajja bano bonna okwanikibwa obuziina bwabwe ntubalaba n'ebye bambadde munda. Era twagala kukyebaza Katonda. Katonda mu biseera bye asitula abo b'osuubira nti tebasaana. Njagala oddeyo tunulye Bobi Wine ng'akutta akagoma bw'ati ng'ayambadde ekikoofiira ekiriko ekikoofiira eky'ekisweta ekirimu kkala eya kiragala eya kyenvu n'ebirala ng'akuba ayimba kiwaani. Oyo bamuyita Bobi Wine. Bw'omuwa comparison ne Kyagulanyi olaba bafaanagana. Enjawulo nnene y'amaanyi. Omusajja omujjukira yayimba nako nti tubawo obululu bwaffe ne mugenda ne mututeeseza birala. Ebe nanga abiyimba naye nga mu budde obwo n'ebyobufuzi nga tabyagala. Ajja wano nga tugambire ku Jennifer. Jennifer tufuukidde ekizibu. Tugambire ku Jennifer. Mutunuulire naye nga babwanika weebali. Nga n'okuvuganya bavuganya. Ne bateekawo ekituli. Laba ekituli ekyo oba omuwaatwa gwe baalekawo. Mukama Katonda gw'ateeramu Bobi Wine. Kati batandise okukola ki? Okukunama. Tubalaba emisana n'ekiro, tubalaba buli kadde, tubalaba buli kiseera bibakola si byebyo. So twagala kwebaza Katonda ate twagala kusaba Katonda Bobi Wine ono amuwangaaze kuba akyali muto. Yateeka otuwonya oli bano gwe bateekateeka talina busobozi naawe tasaana. Ezo sigaza properties za Bobi Wine tayinza kulembera ggwanga lino. Era Bobi Wine bw'omutulira olaba gwe omudongo. Nobagamba nti ebyo ogeraageranya ebintu ebikyamu. Ogeraageranya Kyagulanyi ne Bobi Wine. Ate n'ojja Kyagulanyi n'omugeraageranya ku Museveni gw'olaba kati tibuhabulwa. Togeraageranya Kyagulanyi kuti buhabulwa. Geraageranya Kyagulanyi ku Kaguta ku Yoweri Museveni. Omanyi waaliwo Yoweri Museveni ye wa kinaana. Bw'ajja mu 86. Bw'ajja mu 86 n'ayongerako Kaguta.
naye owa kinaana yalina amanyaga Yoweri Museveni owa kinaana kati bwodira Yoweri Museveni n'omugerageranya ku Kyagulanyi tebafaanagana. Okay. Ono Kyagulanyi abeera ku acres 8 asula mu nyumba esinga okuba eyebbeeyi amaka gasinga okuba mu kibuga Kampala. Ono Kyagulanyi wa diguli oli Yoweri ebigambo byogerako munnange jagalanga tuwumba nze siyinza kubagerageranya naaka tebagerageranyizika. Ono mulala bajja kuvunaana nti vuma president waliwo omuvubuka omuyadde ku social media yasooka naga nti musika wa kitaawe yamaze fa nagamba nze musika wa data ku social media kati naye taata we yatandikira social media kati n'omwana ono oyagala asikire ente na biki naye obukulembeze bo birala nkukakasa ne mukusikira ente bano abaana abalala tebajja mukkiriza. Engeri gye bali abawala ajja basinga tebamulaba mu busobozi tebajja mukkiriza nakuba waliwo omuwala alensa ate bbaawe andi kati bbe ewaabwe bwankole tebiringa byewaffe Buganda nti omulenzi yasika ewaabwe bayinza okuba nga omuwala bamukkiriza okutika nga yategeera okusinga banne tebasobola abo baana waliwo omuwala asembeza kuba singa baali bamukkiriza nti asobola obbasikira omuwala yalibadde taleeta bbaawe naye omuwala agamba nti waakiri bba wange kakwate ekintu naye nga baaba wange takikutte. Mwami Sentamu tumalirize ne kino twalabye nga Kyagulanyi Sentamu ku kitebe kya Nuupu baaniriza ababaka baaniriza bana NRM abaliko mu parliament Muyanja Ssenyonga yazze Ssenyonga ne mukwano gwange ennyo gwenjagala teacher Temu twamitanga teacher Temu Temulanda yaliyomba ka parliament akikira naye yazze emabega kawo nalaba ne yali St. Badisuye Masaka mukulu Babali naye yajja nze nange tonandaba officially kubanga nava mu FDC gena naye gwe totiisa nnyo naye nteekwa okubaayo ne official function. Omuntu waba avudde mu Katuliki n'alokoka tekitiisa nnyo waba mu Kristaayo n'alokoka naye omusiraamu alokose oyo atiisa so kati gwe FDC totiisa nnyo nga bano era emidalembe egibaddewo mu babaka banaataano Kyagulanyi babadde alina beba abaava muki mu NRM era babaddemu bano bakagabo BNRM bano bakakembo w'entebe NRM abantu bano abayaniriziddwa bano kakati tuteekwa okwetegereza ennyo abantu abo abayaniriziddwa naddala bavudde mu NRM naye bulijjo nze nenya oludda oluvuganya gavumenti ti Mwami Museveni emisana n'ekiro asula aperereza abantu baffe abatwale ewuwe nga ffe twalemwa okukwana ababe tubaleete ewaffe. Kyagulanyi wabanga ekyo kyakoze kati nga tutandise okusika ababe tubaleete ewaffe kyetuddako kiki kukakasa nti bwe balokokera ddala kubanga omuntu oyinza omujja mu busiraamu n'ajja n'alokoka ng'ayagala kubeera pasita wa kyaki kati ogenda okwetoolola emisana ng'ate omulaba ali ku swala asujuda n'abakazi be banakyakolaki kati awo levo eddako naye kino ekisooka eyo congratulations era Kyagulanyi tumwebaza okubanga levo yagituuseeko kati eddako kukakasa nti abalokose abasiraamu abalokose tebaddayo kusaala. Waliwo kyendaba nti tuyinza okulaba abantu bano nga balinga abazze olwembeera eddako mu maaso awo kati wetunulira mukyala Temulanda omwana yamuwangula wa Nuupu lwakuba omuwala yatagalamu waba atagala nga ate Temulanda yamaze okulaba nti ekimuzigisaako Teddy Nambozi bw'alaba nga tekimugisaako ogende Muyanja Ssenyonga era naye yamuwangula bwa DPC gundi ono omuvubuka naye bw'atyo kakati talikiriya twetaaga okuteeka abaffe bakuumire awo sebo nkweyanziza mbadde ne Sentamu Sewanda kisakosibula abantu bo bwe tunyumya tuyinza okusiiba wano mayinza ebyobufuzi bitegeera nnyo mbyagala naye osanga omuntu abimanyi nti ate bali bwe tunaabalwisa ku seeti mbadde nsabosibula abantu bo banyabo ne basaba badde batuwuliriza era abatulaba batugoberedde mwebale nnyo okutugoberera bino byenjogera bitera kuba bigambo byange naye ggwe londamu ebyo byokka ebinaakugasa faanana enjuki eyingira awakyafu nejjayo akalungi n'ekolamu omubisi tofaanana ensowera eyingira n'awayonjo n'ekyafuwazaawo nkwagaliza byonjagaliza Katonda kuumi. Ye mukadde waffe munnanansa nangambye nti agenda awo saidi awo ninawo obutuuze oluva ku maka ga Sebunya n'oyambuka Kawago bayitawo kaki abogenda jagala oba oli wala nnyo Kavule bayitawo Kavule vaana wa Sebunya n'oyambuka ekidde emwerwerwe enyambuka ewaggulu otuuka eri mugundi mu estate era ndi ya Jumayi ndi mu Zion
Zion estate ya Zion ya Zion eri Mbugu waliwo Mbugu waliwo Sayi waliwo Mbugu Sayi na wali wansi waliwo Sempita Mbuyisi nenfutukira mu 10 na mmeka sebo nkwaddo bwa agenti bwange obera mukubana nonyeza akali mu kitundu neyazo kungonomulako ogufo naye obuzibe motoka mwera bita motoka akazibe bashiya tugamba ngenda kubayirawo omubiri benali nabo nga nkyali kansala emyaka 5 gye namale wakiso nakati nkyabalina era natenga nagwa nenva nayo nene bafuna ekizibu we bali mbeerawo kale toyanzege ye mukadde waffe tujja kubanga naye tufunye omukisa nti tukitambulanga naye bwe tunabanga tufunyeyo chance naye nga tubakeera ensonga ze tutanya parliament egenda kudamu okutambula ebibala by'eggulu mwalabye ekiteeso kya lumu so kale katulinde ebibala by'embalala leka kugamba abantu nti parliament egenda kutambula bali mu diversion waabwe bye bakola tubitunuulire batambuze ebintu byabwe bali mu kiwaani naye bayamba nakyemalira okutufutubala batunuulize maaso kati tunuulire buli akola ki buli agendayo nga bwe kugambye abatunuliranga bagenza okubaliga mutunuulire mulambe omulimu gwaffe omukulu kulabisa neyanze gamukama katonda bakutusubscribinge tulayikinge tukomentinge buli kimu tukikole ku share eno mwebale nnyo mwebalidde bye bye